Ng'ebula ssaawa zokka okutuuka ku lunaku olw'enkyakakyuka ebyokulonda mu ggwanga lwe kagenda okutandika okuwandiisa bakansala ne bammeeya ssaako bassentebe banaakwatira ebibiina bendera mu kulonda kw'omwaka ogujja. Bo bannakibiina ky'NUP abammiddwa kaadi okukwatira ekibiina ekyo bendera mu kulonda kuno ne leero bongedde okonkomalira ku kitebe nga bazze okwogerako n'abakulu oboolyawo balina kye bayinza okukyusaamu mu byasaliddwawo. Bategeeza nti bayinza kukkiriza byasaliddwawo bino ng'ate bamaze ebbanga nga bakolerera ekibiina. Naye nange kyambuuseko okulaba ng'omuntu akoze gurawundi yange obulungi bwentyo bwegire situtte eki kaadi. Tasobodde kufuna kaadi y'ekibiina nga munnange munnakibiina munnange yasobodde okuyitawo naye ate waba yafunye obubonero 9.9 ate sinafunye 9.8.5. Kyokka abalala oluvannyuma lw'okugaanibwa okuyingira ku kitebe basigadde bawoza kimu tekaleka bagende n'ekyasaliddwawo tewakyali kyakukola. Era sigenda kuvuganya lwa nsonga ndi wa people power ntunuulidde cause ennene. Kati gwe baawadde akutuke n'omugugu gwe. Bano bakiraba kukkuluma nga bannaabwe abaweereddwa kaadi bagenda mu maaso n'okubakubirako sitampu ku mpapula ze bagenda okutwalayo enkya mu kakiiko k'ebyokulonda okukakasa nti be baayisemu okukwatira ekibiina ekyo bendera basobole okutandika okutalaaga ebitundu nga banoonya akalulu. Bano kubaddeko bammeeya bakansala ssaako ne bassentebe. Ekindeese wano kwe kunona kaadi y'abannakawempe. Mukimanyi bulungi nti kaadi eno maanyi g'abantu ge gabadde gagigaba. Ndi mumativu ne kyemwankoledde ne kyemwakoledde abantu bonna kakasa akakiiko kakoze omulimu omulungi. Kubanga ngenda okulaba nti mpaayo empapula zange ate ntandika akalulu okulaba nti mpangula ekifo kino. Mujje tukolere wamu kubanga buno obuwanguzi bwaffe ffenna. Era nkakasanga tugenda kukola byonna ebisoboka okulabikanga tetuswaza kibiina kyaffe. Nebaza bakama baffe aba National Unity Platform okundabamu omulamwa okulaba nga nkyasobola okuyimirirawo. Abalala b'emulugunya olwa kaadi yingini yakazibe Peter Salongo eyabadde yeesimbyewo ku kiro 3 Namugongo Division. Ekyaneesiguza ennyo 60% y'ensonga ya ground. Mbadde nsaba ekibiina kikole sample. Kyatukubye enkiko era kyatukubye wala nnyo okugamba nti ate muno etasobodde kukola ki kufuna kaadi. Tukole nnongoosereza nga petition we yazzeeyo bagitunulemu bagiwe obudde batuwe candidate asaanidde. Ye Cedric Kauma ow'Amakindye Ssaabagabo naye yeemulugunya olw'okumibwa kaadi ate ng'akoledde nnyo ekibiina. Mukakamu nnyo oba muwulize eri ekibiina kyange kya National Unity Platform. Ne bwe wabadde nga weebinjogerwako mbadde nga nteeka okwemulugunya kwange ku kitebe naye nga sifuna kukola ki kudibwamu. Ne ku mulundi guno nga mmemba w'ekibiina omuwulize eri ekibiina kye era nakoze ekiwandiiko nga nteekayo okwemulugunya. Eddoboozi eriri mu bantu yanjawulo nnyo n'eddoboozi n'ebyo ate byasaliddwawo. Ku bannakibiina ky'NUP Masaka baweereddwa kaadi okukwatira ekibiina bendera ku bifo eby'enjawulo basabiddwa obutegulumiza kyokka bakuuma empisa nga banoonya akalulu. Bino bibagambiddwa mmeeya w'ekitundu ekyo Florence Namayanja okusobola okusikiriza abantu abalala okwegatta ku kibiina. Mube beegendereza mu bye mwogera ne bye mukola. Mbasaba tulage nti ffe tusinga mu buli kimu. Sigala nga batambula naffe ate n'okuyimirira emabega waabo abaweereddwa tiketi oba abaweereddwa kaadi. Tuddayo wansi ku gulawundi ne tutambula ddo tuddo. Tubunyise tunoonye akalulu bakolere wamu omulimo Masaka ekulaakulane.